abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno obukola nga mukasa nabe n'olwaleero nze nteredde okugibatuusaako. Njagala okubategeeza nti programu eno ebateereddwamu ensimbi bannaffe aba YPA Farming Projects abo nno nga be baakuguka mu bulunzi obw'embuzi ez'amagoba era nga naawe beeteeseteese okusomesa okuyigiriza otegeere nti embuzi osobola okugirunda mu myezi 6 ate n'ogifunamu amagoba ag'enjawulo. Bano nno bakuyamba okwetandikira faamu y'embuzi so nga ate gwe atalinawo olundira osobola okugenda gye bali ne bakulundira embuzi n'otandika okufuna amagoba mu myezi 6 gyokka ate naawe n'obeera bulungi. Bano nno bakugambye nti ofiisi zaabwe ziri awo Lubaga Road awo nga ku nkulungo ya Kabaka oba Nansana ku stage ye Naluvule oba omaze okubatuukako. Bayina ennamba z'essimu zenja okukusomerako gw'oba ng'olina akakalaamu. Bagambye nti bali ku 0703 00 00 oba omaze okubatuukako. Ne bakugamba nti bali ku ndala 075 88 54 89 2. Eyo nayo bw'oba ng'ogifunye oba omaze okubatuukako gwe nga naawe otandika kwerundira mbuzi ate ng'onyumirwa obulamu. Olwaleero nno tuli wano tulibbira mu katundu kano ke bayita Naakuwadde we tuzze okulaba ate omukugu waffe omusomesa w'olunaku olwaleero agenda kutusomesa ki. Musomesa ono si mupya nnyo kubanga ndowooza mwamulabako bwe twalaga nga akola eŋŋoma ate n'agifuulamu ufa oba n'agifuulamu ebintu ebirala ate eby'omugaso. Naye bwe twali nga tuli mu puroguramu eyo yatugamba nti alinayo ekipya ky'akola era ng'ekipya ekyo kikwatagana ku security y'awaka. Twagala kulaba akikola atya, kisobola okugasa oba nedda. Sawa amaaso tulabe kyagamba. Sebo nsanyusa okukulabako. Kale sebo nange nsanyusa okulaba. Bonna abakulaba bakwegesa amaaso baagala okusooka okuddamu okumanya amannya. Amannya Kintu Ssaalongo. Nerya Ssaalongo nalifuna myaka oguweddeawo. Ketubulanga nnyo mukano wekatikati oli Ssaalongo. Ssaalongo mulamba. Mujeebale. Kale sebo. Tukomyewo olwaleero watusuubiza nti ogenda kukola ebikwatagana ne security naye ng'obyesigamiza ku ŋŋoma. Awo wenjagala otandikire. Kakati nga we nabasuubiza twakoma ku ŋŋoma yaffe eyogera gye twali twatuuma erinnya Rams Traditional Sounds. Kati we twaddamu okwekkaanya eŋŋoma eno nebaako kyetuwa ekiddako. Kiki kyetuwa ekiddako era olugero luno kwe lwava? Eŋŋoma eno twagiguza omukyala bamuyita Madamu Jackie abeera Zana. Wabula mu gimuguza bajja ne babba ebintu mu nnyumba byonna ne babimalamu. Kati mu bibba eŋŋoma ye yasigala mu baagitya mwana wattu ne balowooza erabika eŋŋoma yaaki ya musawo Muganda oba erimu ebyokoola era eŋŋoma baagirekayo. Kakati nganze omukenkufu akola research inveeta nenkwata ekitabo kyange ekinene nenkijjayo ne pen nempandiika neŋŋamba kakati eŋŋoma eno kiki ensobola ogyongerako ku kye baamukoze omubba. Nenkolamu akuuma era nga twakatuumye Rams Traditional Alamu. Akuuma akakolebwa mu ŋŋoma yaffe nga kasobola okutangira ababbi ate kyekimu ne kakutangira n'okumenya ennyumba yo. Katugeze ennyumba, stationary, private office, masomero. Lino baalyokezza bagudde ofiisi yange biraalo byante. Project eno egenda kuba ekole wantu wangi oba akuuma kano kagenda kuba kakole wantu wangi oba kwatagana n'oluggi oba geeti. Awo twagala okumanyira eŋŋoma eno ekuuma etya waka. Kakati eŋŋoma eno ntandika bwe nti nga we nabannyonnyodde mbu baagibba nentuula ewaka nenkola research nenzimba Obuuma nakozesa amp eri 50k JS nengizimba amp eyo nga y'amaanyi nenzimbirako n'akuuma akaala akakwata amaloboozi naye tekakoma kukwata amaloboozi kalekaanira ne waggulu. Kakati nenzibira mbu wali we twakoma sipiika eno twali akagoma kafe kano twakazimba nga we mwalaba abaasooka atuteekamu sipiika. Kati twazimbiramu sipiika nga nnene nga woolaba yandibadde nga alamu y'ennyumba oba ambulance ke kazindaala akali muno akasobola okukasuka mita wala nnyo nga woolaba nga President Museveni ayitawo omuntu yena yenna omukulembeze engeri gye kaleekaanamu nekana akagoma kano we kaleekaana. Era system eyo netugizimba neggwa nga tugitaddemu ebirungo byanjawulo
twagiteekamu kitya twakibalambu omuntu bwe bajja omubba azze okukwata ku luggi mwana wattu aba tabbye n'omwana omuto asobola okukwata wabula aba ayagala kiri munda oba kiri mu woofiisi oba kiri mu kiraalo kati twagizimba ng'erina emitendera 4 gye gitya bw'omuntu senga ajja ku luggi naggulawo essimu yeevuga yonna yonna gy'oli oba liira oba zana ne waayisaamu omukono bw'ati aggulewo kuba jjukira enjigi ezimu zirina ekinyolo ekya waggulu n'ekya wansi awo sense beemaze omutaayiza bw'akutteyo essimu neevuga ate tekoma okwo n'ettaala lyetutadde wabweru ettaala ne limwakamu nnyo ebanga floodlight oba zino balubu eza bulijjo limukubamu ekitangaala okutwaliza wamu asobola okufuna ensasaggo oba ebyekango bya mirundi mingi n'akagoma ke tuba tukwese watasobola kulaba era wesigenda bagamba ku mpewo olw'ensonga senga mbagamba kireetera ate omulala okumanya oba kigwamu kati akagoma ako kamuleekaanira nnyo omubbi ne kamumalako emirembe kalekaana koogera embu omubbi wuuyo vaawo ku luggi lwaye nkulaba teeka amasanze ku luggi gamukube kamuteekamu entiisa nnyingi tasobola beerawo n'abaliraanyewo banneiba baba bawulira mbwe edduuka lya muzeeyi kafeero bali mu ddimenya aba yadduse dda kati ne tukazimba ne tukongerako n'ekirala nga wenkunyodde bya mirundi 4 ne tuteekamu mbu mulimu bano banzibye ndi mu nnyumba saawulidde yagguddewo atya sasaga ki gy'asooka okufuna mu nnyumba wakwata ku luggi naggulawo n'ayisaamu omukono ekitanda kivibratinga kwali nga walaba essimu yo vibrating obanga mota akatu nakateeka ku mulyango kati mu kukateeka ku mulyango oli azze anywodde ekinyolo aggulawo nze ndi mu kisenge kyange ate bakwataganirawa anti bakwatagana we bati nga kabaka we yatunnyonnyola ayagala abantu abaabangukako era abasomyeko ate abatabongoota mwana wattu ate okitegedde kati mu kusoma amasannyalaze gano twakuguka bwe tumala okuguka ne tutandika okwekolera ebyaffe ebyenjawulo kati fe tuba tukola payipo waaka w'ennyumba tulekamu kye bayita provision ezo bwe tuba tulesa akuuma kafe kano tulina bwe tukateeka ne kakwatagana n'amasannyalaze g'ennyumba ne kakwatagana n'ekitanda kyo we kiri engeri gye twakazimbamu ekitanda kireekaana nnyo music ne yeeteekako wekika ekya waggulu n'amuleekaanira ng'ali wabweru afuna n'ali munda afuna sipiika ziba 2 bwe ziti kitegeeze ne wemuleekaanira nnyo omubbi agugumukirawo aye takoma gugumuka n'essimu aba aginaawo kumpi neevuga n'amataala ne geeteekako ag'ennyumba essimu yeekuba yokka yeekuba etya nga nkyali muto nja kukulwako olugero nakwata essimu ya muzeeyi wange ebiseero yali 3310 binyiiki n'ebyo n'ensimu nga neŋŋamba ku lwaki essimu weegwa mu mazzi ekanikibwa neddawo nengaziyo obwongo neŋŋamba nedda essimu eno yandibanga ekola ebintu byanjawulo kati essimu eyo nga wenkunyonyodde yeekuba etya ngisumuula motherboard nenjijjamu nga wemugiraba wano kati motherboard eno wenjijjamu nemmanya mbu essimu eno egenda mu simu paaka 2 nenjjamu paaka emu nendekawo ekifo kya layini emu kati nenjituma nenjiteekamu erinnya katugeze muzeeyi kafeero erinnya limu lyemanyi era lyewulira kati layini eno nenjiteekako nusu 5 oba nusu 3 lwaki bannagaziya obwongo nenkitegeera mbu oteekako nusu 5 oba 3 essimu eyo n'ogireka awo oba togikubyeko omwana wattu sente ezo zisigalako era tezirina gye ziraga kati essimu eyo ngiruupinga neziddo sensa baziyita ddo sensa zitundibwa mu butale gye ziri nenja nengiruupinga kuno nenkola looping abamu kye bamanyi nenjayo omuliro ogwa 5 volts nenguruupinga negudda ku ddo sensa mbu senga oluggi olwo lusensinga mbu lweggudde essimu eno ng'ekola auto call era essimu eno ekyenjawo kyeba eyina buli kaseera eba eyaka tevaako kakati tuli mu kukanika bugoma nakuteekamu ufa kakati ate olese bya ssimu ate wali okaniseko ku masimu obukugu bw'essimu obujjawa obukugu bw'essimu mbujjawa natula nendowooza ku bonna n'abaana abasoma bayireekambeeko ekintu kimu kyembagamba n'abakyasoma bino abachina bye batusirwazaamu no baspecializinga nedda lwaki ojja kwesanga akola eryanda ate omu yakola ne wuufa akola kino yakola ne kino
kubanze nasoma amasanyalaze nenga kuguka ati malo gakuguka nengamba amasanyalaze wemba nga nsobola okuyalingawo socket ne functioning oba neekola kitegeeza nekyekozesa tugeze paasi oba dryer nsobola ogikanika nessimu nayo nenjiyiga nemanya omuliro gwayo wegutambula weguva walisi wegusibidde mu ssimu nessimu nenziyiga kakati yo ate yekuba etya yetegera etya ne kati budde bwakuba essimu eno wengikwata nenjiteekamu layini netaddeko ya time nusu 5 ndupinga epeesa eryandibadde likuba kuba lyenjagalako lyokka essaawa ezo ati wendupinga sense epeesa eryo liba likuba nenditeekako obuwaya bubiri obwo nembulupingirako akadayodi bakayita semidayodi abasinga babumanyi wenkalupingirako kagireetera obuteerabira kikyeyina kukola era essimu eyo esigala eyakayo tezikira ku sikurini kati wenjirupinga ngikonectinga ne dos sensor gye nagambye zino waya 2 kati wezigendayo yesensinga mbulu eggudde nekola autocall kati twakoma kugamba nti bisuse kubyentegeera kubeera kyotegeeza eno speaker tugikoze sound waffe anyumira mu mayumba era akuba obulungi kati wetwakizuula tufulumyayo waya 2 zino ali mufulumyayo waya 2 zino waya ziconnectingibwa amplifier yaffe gye twaguze okuva yonna yonna eno nga we mugiraba waya zino nezigenda ku ampu neziva ku amplifier nezidda direct kuki ku muzindaalo yengeri gye connectingamu kakati before nga tennaba genda ku muzindaalo eno tugirupinga mu kye bayita parallel neyitira mu ssimu mu layini z'essimu 2 ziri waya 2 zenagambye nesobola okukwatagana n'essimu ne amplifier n'engoma yaffe abatuwuliriza abatulaba tuli mu tekinologiya ow'omulembe oguliwo kaakati katugumulemu katono nnyo ate tukomewo mbakulisizaayo nnyo mu kuwumulamu okwo ate era mbeebaza okuba nga tukyali ffenna mu pulogulaamu yaffe eno Obukola. Olwaleero nno omulimu guno gulimu obukugu bwa njawulo kubanga baŋŋambye nti ebimu ebyo ku bye bakola byatunnyonnyodde basooka ku kompyuta ne balyoka bateekamu pulogulaamu eyo kwe binaakolera naye njagala kumanya babiteekamu batya era ani abiteekamu. Naye waliwo omukyala wano gwendaba ng'atudde ku kompyuta njagala kumanya yabiteekamu oba atuddewo butuuzi. Nyabo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okubalaba se. Amanya gaffe Nyabo? Amanya gange nze Muwanguzi Joan Najingo mukyala Muganda. Ate nga weddiranga ye? Neddiranga ye. The system yaffe, it's an intruder alert system. It has the sensors nga obuzabye ku nzigi ne control panel yayo receiving the commands. Ti omuntu twaji programming, it has a central processing unit nga kano ka chip kabalaze. Nti kagenda mu computer nene tujiwa commands zeino kukola. Nti omuntu waba openings oba nga triggering a sensor on the door, it's going to send a command to this chip that a certain breach has been made to the system or to the security of the place. So nesindika command endala gye nga olabye nti mumubuziza emizinda tegikwatagana watya n'essimu neki. So ekisooka otuukawo nga omubbi aguddewo olugi is the sound nga nerekana. So this message comes in like after some time. Kubanga waliwo omuntu okujja naggulawo sound emukanga nadda n'agenda. Waliwo aggulawo n'atate n'ayingira. So still that comes in, ekiyambirawo the message ejja ku simu or the call that comes to the phone is to alert you okumanya nti that is what kale libanga access control ejja on afterwards nga sound emaze okuyitamu. So nobeera alerted nti there is a breach to your place or your area.
kakati amaloboozi gano agakuba enduulu mpulidde ga Luganda ate wano mwogera ku chipu kya Luzungu kati amaloboozi gano ag'Oluganda agakuba enduulu gayingiramu gatya mu chipu eyo amaloboozi tuga recordinga oba olina waliwo abantu abamu nga tayagala nnyo customizinga ayagala kakube alarm afune ne call abeere alerted waliwo omu nga ayagala okutiisa kubanga waliwo omubbi okujja bwekase kireekaana ennyo omuntu asobola okutya waliwo abamu nga bagezi nje nakola ki nayingira so tukifuula nti you can record a message you can okushiftinga okuva ku the normal netukikola nga kiri nga kitiisa oba something nga owulidde nti waliwo oyingidde eddoboozi eryo musobola okulifuula netuteekamu echoes nemukola ki bwebukugu bwe tuteekamu oli agamba yayiga by'amasannyalaze kati ate gwe obukugu obuli luddawa era obujjawa obukugu bwange buli mu programming language okusinga commands nga system yonna weekola kugicoordinatinga yonna nga ekola kyerina otuteekebwa okukola so nasoma bya programming era I'm doing information systems and technology my career. Message kyejjowa naddala abaana abawala abali myaka gyo aba basoma by'osoma waliwo ajja okusoma obusomi bamugambe wayise bigwe naye gwe olabika oyongeddeko ku bwongo message kijyobawa banno message empower nange is to be focused and to love what you do because when you love what you do kyokola oba okinamu emirembe you're always willing to try out new things or to start up new things. Nze kyenfunye mu mwana omuwala kindaze nti okusoma kisumuluzo naye ekikuyamba okwongerako okuvaawo w'oli nti kyosomye kyonna yiiya ate gwe amagezi agako g'okyongeramu kiryoke kisobola okugasa oba naawe okufuula ow'enjawulo naye we twawumuliddemu emabega eri twalese omukulu ng'atunnyonnyola engeri gy'azimbamu gundi baatuleze ne kaabuyonjo we twamulese wenjagala naye asimbulire we twakomyawo ka sisitimu yaffe eyo tugamba amubbi senga ajja amasannyalaze gavuddeko kati twagikola nga erina backups za mirundi esatu ekisooka erina amasannyalaze agaffe aga bulijjo nebeeramu ne battery yaffe gye twezimbidde yeriko control ebebala omuliro then ne tuzimbirako ne solar panel kitegeeza erina charging systems za mirundi esatu tewalina obwoba omuwonera ate alina waawonera newajja atya nga gagenze gatabaaka gasola bwebanga teyabaddeko waba wafulumya ebibyo jebale kale baaba kakati ebintu bino njagala kumanya gwe obisitwala obisuubira kubituusaawa bantu bakika kibolooza nti bwobikolera abantu bendowooza mbu bembikolera buli muntu yenna ayina amaka factory private office masomero bano bagokyezza faamu be bantu abo bensuubira project eno weegenda okukola mpozi newala weegenda okukola nga woojabye muno alarm system tugenda giminimizinga oba tugikendeeze esobole n'otutuula mu mmotoka nga kitegeeza woba ogenze mu kiraabu n'oleka emmotoka mu parking bwe bagisumululira oba ne bagiggula kuba teri agenda gitwala nga sinzigule aba ayagala yingira asimbule emmotoka eyo kati gweno oba ofuna essimu wali wagikutteko oba wali wagikutte essimu neevuga mpozi n'ekirala abantu kyebalabye okuba mbu bakasitoma baffe betwali tukoleddeko nga weebiri awo weebiri biri mu sketch work naye tugikola ebokisi ng'erabika bulungi ng'eggalawo era nga mu ekyo kyetunoonya naffe tunoonya okufuna omuntu asobola otuteekamu ssente kuba kiwa gye bali projekiti yaffe eno yeyongera tufune ekifo ekinene tufune inverter kuba projects guno omutwe zikyalimu engalabi ekyayiyiza ddala nga wenna kunyolodde mbu mbifuna mbubaka buyita ebirooto n'okiroota n'okiwandika bintu bingi bye tukyakola ate ebiyamba omuntu oba ebiyamba abantu olina abantu bokoleddeko abawera bokoleddeko system abantu nga basatu kugamba ogenze ekintu okinyweza tugenze tukinyweza naye nga kikyabakwatiddeko ku bantu oba tekinnakwasa kikwasa era batukubira ku bino byonna byokoze kusoomooza kikwe waasanze okusomoozebwa kwensangibwa era kino nkyogera mu lwatu era bakitegeere era ensasa geemu yatugwakokko nga ffe tuleese eŋŋoma ziraga tukoze obuyiiya amakula ekyenjawulo eŋŋoma eyogera kuba kintu kyaffe kya buwangwa baayiwa emmotoka za bomu squad emmotoka 2
zonna n'ebintu bye sirabangako mbu tukola bomu naye weyabayi ffe tetukola kintu kitatuzimba tukola ekintu ekiyamba omuntu katugeze ng'okubba kiyamba engomono music system era abazungu babugula ne babutwala baga tulese bomu mu lubiri kati abantu bo balowooza kyekifaananyi kye bafuna olukula baye oyo akola biki akola biki ffe si bye tukola ffe tukola kintu ekiyamba omuntu kuba ne wenaakola emundu tegenda kungasa siina kyenjeetaaza nze nkola kyenjjamu ssente tusobola otubeezaawo n'okukulaakulana okweyongerayo ebintu ebimu tube nga tubyekolera wano mu Uganda. Bubaka ki obudde bulabika bumpeddeko bubaka ki bwo abatuwuliriza era bubaka bwempa abatuwuliriza abayinayo ko ku baana nga omwana amulaba kuva mbuto omwana akanika nnyo obuntuntu ayonoona ebintu beba abantu betwagala tetwagala ono mbu azze just to earn money tuba tetumwagala kuba batajja yiga. Omuntu yandiyagadde okumanya bw'aba akwetaaze akufuna ntya akusangawa oba nnamba ya ssimu ki atwetaaze mpozi era okutufuna kuba abantu bali tubazze kukolera muntu ono nga wa factory naye kati omuntu atwetaaze otufuna tulina ennamba zaffe 2 ne patana wange gwe tukola naye kuba tulimu abantu 3 esooka ennamba ya Airtel 0751 294 555 kanjiddemu omulundi gumu 0751 294 555 then yoyo omulala patana wange 0773 63 08 67 baba mazo okutuukako. Temulina kifo kyankalakkalya bwe mukolera? Ekifo kye tulina kya ku Mwenda wali workshop Bulenga. Sibula abalabi bange mwenna babalabi baffe mwenna abalungi mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutuwa obudde. Tusaba mukama waffe atuyambe ebintu byaffe bino bisobole okweyongerayo mu maaso nga we twabitandika kuba project tugimazemu emyaka ng'ena. Ebigambo bwe bityo bwe bifaananye eby'olunaku olwaleero omwana omulenzi atunnyonnyodde ye waatuusizza tekinologiya puroguramu yegokola gye tulimu nakugambye nti abatuteekeramu ensimbi okulabika nga tugitambuza obulungi bwe tuti babayise YPA Farming Projects nga bano obukugu obwabwe bubali mu kulunda mbuzi ez'omulembe ate ez'amagoba. Bakuga nti balina embuzi ez'olulyo ezisobola okuwa amagoba okuva ku myezi 6 n'otandika okuba nga weefunira ensimbi. Bakutendeka ennunda yaazo endiisa n'enzijanjaba ate n'okutandikirawo faamu eyo mw'oyinza okukolera. So nga ate bagamba nti gwani ku kibuga nga tolina ttaka w'oyinza kulundira jangu olunde nabo era gwe bw'omala okuyingira gye bali ng'olinda bulinzi myezi 6 ng'otandika kufuna magoba mu mbuzi zo. So nga ate gwe eyalundira ewuwo n'obeera nga ozikuzizza ate osobola okuzibaguza akatale bo bakalina w'osobola okutunda embuzi ezo. Bakugambye nti bw'otuuka ku nkulungo wano ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka eruddawo ofiisi zaabwe w'ozisanga oba enansana ku Naluvule stage oba omaze okutuuka we bali. Bakugambye nti akasimu 073 00 00 ate 34 yesembayo. Ne bakugamba nti balina n'ennamba endala ya 075 85 45 98 oba omaze okubatuukako naawe nga weegoba mu bwavu. Mukasa nabe nze mbadde mbatuusaako program so nga ate munange Alex Masingo omuteesiteesi era abadde ku kamera.